Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Atweyongerayo okuva we twakoma twali tuli ku kitaabu al-jinayati, tulaba omuteeko ogusooka ogwa jinayati, twalaba ku muteeko ogusookera ddala ogwali ogwa katilul amdi oba okutta ng'ogenderedde. Fal'ana nantakiru ila nawu thani wahiya shibhul amdi. Nakulaba ku muteeko ogwokubiri mu miteeko gy'okutta nga mulimu omuteeko ogwokubiri nga gwe bayita shibhul amdi. Namba 3 waggulu oba oli ku peegi 62. Shibhul amdi. Namba 3 wansi ne bakunyira shibhul amdi kyeki. Nagamba nti wahuwa annawu thani min anwa'ul jinaya, nti gwe muteeko gwokubiri mu miteeko egy'emisango eminene. Ala nafusi, nga nagwo omuntu aba agukoze ku muntu. Emiteeko gye bagamba nafusi kwe okubeera ng'omuntu kutta muntu ng'akosezza muntu. Netugamba wano nti wayusamma khata'ul amdi, era kugamba nti ye muntu okola ensobi ng'agenderedde. Khata'ul amdi mistake, naye nga mulimu kasudu eri nti agenderedde okikola naye nga tagenderedde kutta muntu, wabula nga kyakoze akigenderedde akikoze akigenderera, wabula omuntu n'afa. Then awu osobola okuyita amdul khata'u, oba ogenderera mu nsobi mu mistake. Okola mistake naye ng'ogenderedde, kyebagamba nti shibhul amdi, tukwefaanaaniriza okubeera nga shibuhu kwefaanaaniriza okugenderera, nti omuntu okiba okirabye oyinza ogamba oti agenderedde kutta muntu naye ng'ate mu byakoze takoze kikolwa kiyita, wabula omuntu n'afa mistakenly. Atano tugamba waggulu wali eri, tuddayo waggulu agamba nti shibhul amdu tuba twogerako nti eyaksuda jinayatan la tuqtalu galiban walam yujrahuhu biha. Agamba nti kwe kubeera ng'omuntu agenderera okukola omusango naye ng'omusango gwagenderedde okukola, la taqtulu galiba, tekutta omuntu tafa. Mu mbeera yaffe eya buli tumanyi nti omuntu tafa singa aba amukoze ekintu ng'ekyo, ng'omuntu ojja kulaba mithaalu wano eno. Agamba nti walam yajrahuhu biha, era nga tekikosa muntu nti omusaayi guyise oba nti kimuteekako ekiwundu, nga kwe kubeera ng'omuntu agendereramu okukola ekintu ekyo naye ng'ekintu kyagenderedde okukola tekitta muntu galiban. Mu mbeera zaffe za bulijjo adatan tumanyi nti omuntu tafa singa baba bamukoze ekyo, era nga tasobola kubeera ng'akosebwa nti bamumenye eggumba oba nti bamutaddeko ekisago oba nti bamutaddeko olubale oba kyonna kyonna kye tusobola okubeera nga olaba tebamusobola kumuteekako kiwundu n'ekyo kyaba amukoze. Netugamba wano eno namba 4 wansi nti hadha taarifu shibhul amdi, nti definition y'ekigambo ye muteeko ogwo gwa shibhul amdi, kwefaanaanyiriza ogenderera. Nagamba nti wa kasdul jinaya, n'okubeera nti kyebagambye nti kasdul jinaya nti omuntu agenderedde okukola omusango ogwo, tugamba nti imma lil i'tidaai alayhi au litaadibi. Ayinza okikola ng'agenderedde okikola olw'okuba nti oluusi balinamu obulabe n'obulabe waliwo okwo, oyinza kumuyiikiriza oba okulumbagana, au litaadibihi, oba n'agenderera ng'amukangavula, agezaaho kupanishinga ng'omusomesa ku ssomero wanaakangavula omwana n'amukubayo siraapu emu, omwana n'agwali n'afa. Naye nga tumanyi bulungi nti siraapu tesobola kutta muntu yenna omulamu. So oluusi ayinza okubako embeera ze ne bamukuba oba oluyi olumu n'afa, naye nga tumanyi nti oluyi terusobola kutta muntu. Tugamba nti tuufu agenderedde omukuba naye tagenderedde kutta muntu. Kyebagamba nti shibhul amdu, kwefaanaanyiriza ogenderera naye nga okola mistake mu kugendererako, nga oba khata'ul amdi, akoze mistake naye ng'akoze eki agenderedde, si kubeera nga muntu oyo amukosa oba okumutta. Nagamba wano eno nga tweyongerayo nagamba nti shibhul amdi kyebagamba nti okwefaanaanyiriza okugenderera ma wajada fiihi al kasdu, kweko nga kubeeramu niya nti akikoze ki akigenderedde.
wa amadda fihi al ala era namu sanga ng'agendeddemu n'akozesa oba katugeze ala yonna aba any equipment asalihat lilkatiri wa adamta fihi alat asalihat lilkatiri ne wabulawo ala yonna esobola okutta omuntu kituufu waliwo niyo agenderedde okikola naye nga wabuzeewo ala ekola ki oba agituta equipment oba kyonyina ekintu osobola okubeera nga kitta omuntu katugeze ng'emundu oba ekiso oba kinga kakoleseza tekasobola kutta muntu naye nga kituufu agenderedde okikola naye nga takoleseza kintu kitta takoleseza kyonna kyonna esobola okubeera nga kitta omuntu any equipment that can kill someone nga tagikoleseza mu kikolwa ekyo naye ate omuntu n'afa nagamba nti wakawuluhu walam yajrahuhu biha nti ekigambo ekyo bagamba wali nti era nga tekimukosa oba nga tekimuteekako kiwundu kyonna gamba nti hatha qayyidun dhikrihi baadhu ashabi nti eyo ye limit abasinga obungi oba gye muyitanga nti eyo yekyalinga olukomera abasinga obungi lwe baateekako abamanyi ba fiqhu nti fa in jarahaha biha fahuwa amdun indahum yaktulu bihi agamba nsinga ate kiba kimutaddeko olubale oba singa kiba kimutaddeko ekiwundu tugamba nti awo aba agenderedde gye bali aba agenderedde kumuta singa amukuba katugeze oba n'amuyuza omubiri musayine guyiika tugamba nti awo aba adde agenderera ayagadde kumuta busi era buli omu akiraba nti oteme omuntu nejambiya ku nsingo tumanyi nti oba obadde oyagala mbadde nzanyana naye ozanya nga otema ku nsingo na jambiya awo tugamba nti gwe obadde oyagala kola ki kutta muntu oyo okolesa ekipango oba okolesa kyonna kyonna ekintu osobola okubeera nga kiriko obwogi mu mbeera bwetyo tuddayo wali waggulu n'agamba nti kaman darabahu fi ghairi maqtal bisawti au asa sagiratan au lakdhahu wa nahwahu agamba nti kaman darabahu fi ghairi maqtal nga omuntu bw'anaamukuba naye ng'akuba fi ghairi maqtal mu kifo ng'omuntu tasobola kufa ng'omuntu omukubye ku kabina embooko zo oba n'omukuba mu kifo ng'omukubawo tafa ng'okugulu n'okuba ku kugulu n'okuba mu ngalo wano oba n'okuba omuntu nga tokubye ku kifo kyonna kisobola okutta ng'okuba ku mutima oba okuba mu nsingo oba okuba omutwe emmoddolo ngaawo okumukosa ku bwongo naye wano tugamba nti omuntu n'abeera ng'amukubye naye nga paati gy'akubye tasobola kuviirako omuntu kufa ne babeera mwana muto au asa sagira oba n'amukubisa akagga akatono buno obuswanyuswanyu n'amuswanyulamu okwawo otuggo naye nga tutini au lakidhahu oba n'amukuba oluyi wanahwahu n'ebirala ebiringa ebyo naye nga tebisobola kubeera ng'omuntu bimutta deni oli n'afa tugamba nti awo aba eba shibuhul amdi kituufu aba agenderedde okumukuba naye tagendedde mukola ki kumutta tujja kulaba ne hukumu y'omusango ogwo twagamba nti omusango gwokka gwe tukolako ku muntu kawadi oba gwe tukolako ku muntu kiswaso oba revenge gwe guli omuteeko ogusooka singa omuntu akuba omuntu gwamanyi bulungi nti adamiyi n'amutta awo tumukolako revenge naye wano omusango gino eno tulina engeri etubikwatamu mu mbeera ey'enjawulo nga genda okubeera mu maaso awo insha Allah tabaraka wa taala netugamba wano eno namba 5 wansi nti hadhihi amthilatu lishibuhu al-amdi teyava okugamba ebyo ng'okuba omuntu awata mu kifo nga tekitta nga kisobola kubeera nga muntu kimuviirako okufa ne bakugambye nti oba n'omu ng'omukubisiza kaggo oba okubeera ng'omukubisiza kaggo katini oba okubeera nga omukubyemu luyi tugamba nti ebinone ebyo zezimu ku example eza shibuhu al-amdi nagamba nti walakiza ate kyebayita lakizi kyagamba huwa darabu bijamii al-kaffi kwe kubeera ng'omuntu omukuba n'ekibatu kyo kyonna n'omutuuzaako ekibatu kyonna tugamba nti oyo yesiraapu n'omukuba siraapu oba n'omukuba oluyi tugamba nti omuntu akukuba oluyi gwe n'ofa tugamba nti oluyi agendeddemu okumuta kuba tumanyi bulungi nti abangi babakubye empi naye nga tebafa nga bakyali balamu nange wano njogera nsobola nga nakubwako dda oluyi kati empi ezo abantu babakuba empi
batukuba nnyo empi naye empi temuntafa. Kasinga omuntu bamukuba oluyi n'afa tetugamba nti oli amusse agendedde kumutta era naye tumukoleko revenge. Awo mu mbeera bwetyo tugamba nti ogwo omusango guba shibuhul amdi, kituufu agendedde omukuba oluyi naye ate tagendeddemu kumutta kubanga kyakolesezza tekitta. Oluyi terusobola kutta muntu naye singa bamukubisiza jambiya oba essasi oba katugeze embazi ku mutwe kyonna nga kyakolesezza nga kisobola okubeera nga kiyuza oba kimuteekako ekiwundu oba ekisago, tugamba nti awo omuntu oyo abeera agenderedde nga tumuteeka mu mutego guli ogusooka ogw'okubeera nga tumukolako kisaasu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.